ate mupiira gw'abaana abato aba Edgars Youth Program nga bakwataganye ne Grand Maria School GMS batadde omukono ku ndagaano okukwatagana okusobola okutumbula ebitone. Ngeri gye twogeddemu atugambye bo bajja n'emitendera ne skills ez'amaanyi, tusuubira nti tugenda kukolagana nabo ebbanga ddene. Contract yaffe tusoose sayininga myaka 10, tusuubira nti abaana baffe bonna bajja kusobola okubangulwa mu nzanya y'omupiira ate basobole okufuuka ba professionals. Ebirooto byaffe bya kuyimusa emitindo gy'emizannyo mu Uganda. Table tennis, soccer, badminton, swimming, naye nga twagala okukozesa abakugu betulina mu Uganda tusobole okutuuka ku ekyo kye tuluubirira. Edgar Watson nga ye CEO wa FUFA era nga ye mutandisi wa Academy ya Edgars agamba bakozesa omupiira naddala mu baana abato okutumbula embeera z'obulamu bwabwe. Nga Edgars Youth Program kintu kirungi nnyo batusobodde okutuuka abaana abalina talent Uganda gy'esobola okuba nga enoonya bwe bali. So kirungi nnyo nti abaana mu GMS school bwe bali bajja kuba basobola okuba nga bafuna services ennungi, training eri professional ate era n'enkola eya professionalism mu ssomero. Edgars Youth Program ezze efulumya abazannyi ab'enjawulo nga n'abamu bali ku ttiimu ya ggwanga okuli Steven Dese Mukwala, Saidi Mayanja, Ibrahim Mugurusi, Laban Tibita n'abalala. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.